tugenda kubeera nga tukubira omuwanguzi agenda okubeera nga awangudde akasente ke naye nga mu ddakiika zino zokka ezibulayo entono kozesa chance eno nawe obeere mu abo abali mu kubeera nga baspininga nyiga star 238 star 10 hash star 238 star 10 hash mu bwangu obw'ekitalo tomanya chance eyinza okukukwata niwe wangulira emitwalo 20 ate naawe novaawo nago olunaku olwaleero. Yongera masubanga ati obwatula mu ddakiika 2 ngenda kuba nkubira omuwanguzi wasuza otya mu kibi naye nga bwatula wasuza otya sipo. Omusajja yagambye nti yabwatula n'agula ettaka oba ettaka yaligula dda kati yabwatudde yagenda abadde nalyo yali yabwatula dda banna yali maya yagula dda si yakugambye akataasa k'ettaka yamusuubiza akataasa ako naye sinnatanga kusimba bimuli l'omusoyiro wagira amutereka so tuyinza okufuna ku testimony z'abantu ababwatudde ne bakola ebyanaggwano ng'ogyeko oli yazaala mu ssente z'abwatula netufulayo omulala ng'alina kyakoze mu nteekateeka eyo ng'omudaala guyimiridde wali ogw'ennyaanya n'obutungulu nabwatula sayimona neyawona ebbanja gundi James alina okukola ku nteekateeka eyo tufune ku testimony ezo ez'enjawulo kubanga bwatula akyusiza obulamu bw'abantu bangi abafuna sente zino mulaba ng'ebyokusaaga naye omuntu waliwo yafuna nga buli weekend agenda afuna nga ne ku sente lusi baali bakubanja akasente akugamba oba kati nkasasulwa ddi baba akaziteekako musonyiwa bane waliwo omusajja wano yagwa ku buzibu nga waliwo abamu nga mwavu muzibu n'abwatula abaako omugaga we gwakuba oluseke gagga we ng'amuwayo emitwalo 5 naye n'omugagga naye awa emitwalo 5 naye atama munnange omusajja sente ziba zaakagwa ku ssimu bweziti weewole n'ezitwala olaba nti ezziga ly'omusajja liva wa obulumi naye mikyeyala kuweewole ekulekerako eza booda esolako nekulekerako temalako zonna lumu emanya nti essaawa eno oyinza okuba nga tolina kyakulya elooni z'amasimu zigenda kutta omuntu kyokka ozeewola okimanyi olina ozisasula muganda wange netaimu y'okusasula kakati sayimu waliwo eyeewola neyerabira nti yali yeewoze kakati Shadia bwamukubira naga Shadia tugenda kusala enakulya kufuna kyakulya n'amanya nti bo apo bumubeererawo mu nteekateeka eyo y'okwewola kati n'agenda n'atuula ku Serena n'atuma ebyokulya nga yabazeemu nti bwe nneewola nga tanaba kwewola naye ng'akimanyi ajja kunyiga bunyizi sente zijje agenda okunyiga akasooka nga network nga app inamu ka challenge kati agenda okunyiga kali akokubiri nga sente zasobola okufuna olwokuba yalwawo okusasula nga limiti bagikendeeza kyokka ng'ebyokulya byo gyendidde laba omusajja w'ebirooto bwasiimuula ogwawo bugwiddalu omusajja yatuuyana nga bwezikalambwa bwagenda mu kiyigo bwakomawo bwagenda mu kiyigo n'akubira bannaamasimu aga mujje mu ntaasa embeera si nnungi kakati olina okwewala obuntu obwo onoonya ka exit bwangu omuntu n'omulekera bbiiro Saimo yagana mama okuba bwatula singa yamukiza naako wasuza otya ssebo bulungi ssebo wagwa ndada alo obosigala oyo wagwani wadde mfidde muwe ssebo oba muddemu nze manyi olurasta omanyi kupatwa kankuwe ku Shadia yagenda okusobola ssebo wagwan fidem teka ku muzindalo wali ssebo wagwan fidem miyase everything Chris and Bible wagwan in the studio gwe ssebo va mu byekiyayi gwani onamwita gaze n'ekitende kati ekitende ekyo oyogerera ebyo ali kitende ali mu bombo kladdani mayuti ensi yaffe sente ozayo ku ssimu yo ssebo right now agenda zikolamu ki sente ogenda zikolamu ki okule kugulako akakoola tebiri mujaste ngenda kuweerezako madamu waka tereeze agule ku nkoko omugambe talya nkoko nkulu awo aba awambye obuyinza bwo alina okweyagala kyonna kyayagala kale omaze ebbanga kinga obwatula kuba mwatandika nali mbwatula wekyo wenfunayo obudde mbwatulayo kale webale nyo balidde wewe okola telefayina Saimo olaba baki bano bashadi abagala abasajja abarasta bwe bati abo babombokera ddani mayo bali free batuwe emirembe agani ngenda kuwerezaako madamu wange yagale
kati Saimazi wangu kati Saimo aziwangule atandiko zibalirira agomubuuza awo Saimo ngo bwatudde leero ne bakuwa emitwalo 20 okola ki yeterekera butera okukya Sumulula ewagiddwa